Nga Uganda yetegekera okujaguza okumala ku mwaka 2022 ekitongole kya poliisi Efulumizza Ebiragiro ebikambwe eri abasirikale baayo awamu n'abadigize. Era nga wano ebifo byonna ebigenda okutulisizibwamu ebiroliro biteekeddwa okulondoolebwa okuva ku ntandikwa nga bateekateeka ebifo we bagenda okubikubira. Era nga biteekeddwa okuba nga bikubwa nga bigenda waggulu so si kusaasaana. Kubanga okutulisa ebiriroliro bino oluusi bisobola okuviirako obulabe. Abantu wabanga tebakozesezza bukugu basobola okufuna ebisago. Okukwatagana ne contract okulaba nga waliwo fire extinguisher eziwerera ddala 10 ng'ate zikola. Balina okulaba nga okutulisa kw'ebiriroliro kwe kuno okw'omu bbanga, si kutulisa biriroliro biseeyeeyo oba ebifloatinga ne kiseeyo okuva wano mpaka muumuli. Bino byonna bifulumiziddwa omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Nanga bw'abadde ayogerako ne bannamawulire enkya ya leero. Era ono ategeezezza ng'abantu betasaanidde kuŋŋaanira mu bifo ewagenda okutulisizibwa ebiriroliro bino. Tulina kukkiriza balabi ba biriroliro bino mu parking kumpi ne sites we baba bagenda okutulisa ebiriroliro bino. Abantu abali mu mayumba agali okumpi n'ebifo we bagenda okutulisa ebiriroliro bino balina okwabulira ebifo ebyo, era balina okulaba nti tewaliiwo miti oba bibira mu kitundu mwe bagenda okutulisiza. Abantu abatamiivu, abantu abakozesa ebiragalalagala n'abalwadde nabo bawabulwa balina okulaba nga abantu bano tebasemberera wali kutulisa biriroliro. Mu mbeera y'emu ab'ebyokwerinda era balina olukisa okuyimiriza ekifo kyonna singa banaakizula nti tebalina byetaagisa kuteekateeka biriroliro. Komanda baffe okubeera abeegenderevu n'okulaba nga obukwakkulizo bwe twabawadde babugoberera waleme kubeerawo bisago bifunibwa mu kutulisa ebiriroliro bino. So n'olw'ensonga eyo ba DPC ne ba RPC balina okulaba nti buli awagenda okutulisibwa ebiriroliro bino byekebejjebwa bulungi nnyo, era balina okubeera nga bagoberera entulisa ey'ebiriroliro bino. Bwe balaba nti okutulisa kw'ebiriroliro bino kugenda kugootaana embeera y'obudde n'ebiralalala, baddembe okukiyimiriza. 1,430 bye biweereddwa olukisa okutulisa ebiroliro okwetoolera eggwanga lyonna nga muno mulimu n'amasinzizo, wooteeri n'ebifo ebisanyukirwamu. Omumyuka w'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirala Luke Oweyesigire ategeezezza nga mu Kampala bwe baayogereza dda n'abamu ku bateesiteesi b'ebivvulu ku lunaku olwa 31 era nti ebyokwerinda biri mulaala. Beetegefu okuba nti era tukuuma Bannayuganda naddala mu Kampala n'emiriraano nga tuyingira omwaka omupya. Miitingi zigenda mu maaso bulungi okulaba nti nno twetegekera ekivvulu naddala ekyenkuuka ekitera okubeera nti kinene kikuŋŋaanya abantu bangi. So twongera okusaba abantu okubeera bulindaala nga tuli mu bivvulu mu Kampala n'emiriraano n'okugoberera ebyo byonna ebiragiro ebinaaba bibaweereddwa nga twetegekera okuyingira omwaka omupya. Ate mu bufu bw'okujaguza Ssekukkulu, omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Nanga ategeezezza nga bye byatambudde obulungi era bwe byabadde eby'emirembe bw'ogerageranya n'ebijaguzo eby'emyaka egiyise. Wabula alaze nga bwe baabaddewo obumenyi bw'amateeka obutonotono ng'okusingira ddala kukaka bakyala n'abaana akaboozi ak'ekikulu. Lwa Ssekukkulu lwatambula bulungi nnyo, tewaaliwo bikolwa bisoomooza bya kwerinda by'amaanyi. Mu masinzizo ageetooloola eggwanga, abantu mu bukadde n'obukadde basobola okwetaba mu mmisa n'okusaba mu bitundu eby'enjawulo ku lunaku olwa Christmas. Ate n'abategesi b'ebivvulu nabo basobola okutambuza ebivvulu ne concert
eziwerako wakati w'emirembe tetwafunawo incidents zonna. Kigongo kulwa Channel 44 Oluggulo.